purakasheto yabasendoraba yamashendoraba yesendoraba yawa. Buli muntu alina okwogera mu nnimi ye ennimi kyeki. Bw'obanga toyogera mu nnimi kitegeeza nti tewafuna mwoyo mutukuvu, tewalokoka era tojja genda mu ggulu. Kyetugenda okwogerako olwaleero. Babuuzaako muna mikwano gyange, amanya gange Nzerukoma Jonathan. Bwe guba gwe mulundi gw'ogusoose nkwaniriza nnyo ku Jack Online Ministry. Teweerabira okusubscribinga, sooka okoone kada kukonako. Gwejjo sookanga okulaba video zaffe etteekayo olunaku olwokubiri n'olwokutaano. Olunaku olwokubiri tubeera tuddamu ebibuuzo ebikwatagana ku mukwano. Onoonyeza otya omuntu omutuufu ye okuumya otya obufumbo bwo. Ne ku lunaku olwokutaano tubeera tuddamu ebibuuzo eri abo abakkiriza mu Bayibuli. Bw'obanga olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku byawandiikibwa Bayibuli, noonyaako ku WhatsApp namba yange eyo, nja kuba nkuddamu. Ate obeera mugumiikiriza kubanga njogera n'abantu bangi ate tokuba. Olwaleero ddala buli muntu yenna alina okwogera mu nnimi. Kasita okkiriza Yesu Kristo ng'omulokozi wo n'ofuna omwoyo omutukuvu, ekiraga nti wafuna omwoyo omutukuvu olina otandika. Welcome back to Jack Online. Katandike n'ekibuuzo ekisooka. Okwogera mu nnimi kyeki? Kyekirabo eky'omwoyo omutukuvu kyawa omuntu n'afuna obusobozi obw'okwogera olulimi olw'eggwanga eddala nga taluyigangako, nga talusomangako, naye nga lwakozesa okubuulira enjiri. Lutandika mu bikolwa by'abatume essula ey'okubiri okuva ku lunyiriro olusooka paka ku lw'ekkumin'ebbiri. Tulaba abatume baali mu kisenge ekyawaggulu nga balindiridde omwoyo omutukuvu n'abakkako mu ngeri ey'omuliro ku mitwe gyabwe, ne bakyusibwa ennimi zaabwe ne batandika okwogera ennimi ez'amawanga ag'enjawulo. Abantu bangi abaali bazze mu Yerusaalemi okuva mu bifo eby'enjawulo naye ne batandika okuwulira ennimi zaabwe naye ng'abazoogera si baggwanga lyabwe. Katusomeyo ennyiriri bbiri zokka mu bikolwa by'abatume essula ey'okubiri olunyiriri olwokuna n'olw'omusanvu. Naye kyandibadde kirungi gwe ne weesomerayo okuva ku lunyiriri olusooka paka ku lw'ekkumin'ebbiri. Olwokuna, bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu ne batanula okwogera ennimi endala ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Kati ab'amawanga ag'enjawulo bwe baawulira ennimi zino ne boogera bwe bati. Olw'omusanvu, ne bawuniikirira bonna ne beewuunya nga boogera nti, laba bano bonna aboogera si Bagaliraaya? Era kikiffe buli muntu okuwulira olulimi olw'ewaffe gye twazaalibwa. Abagaliraaya nga batandise okwogera olulimi Oluwalabu, nga boogera olulimi Olumisiri. Kati bano bonna abaali bawulira ab'amawanga ag'enjawulo ne beewuunya. Kiri bwe kiti, kati nga nze bwe nnyinza okugenda e Lasha ne ntandika okwogera olulimi lwabwe nga siruwulirangako ate nga sirusomangako, naye ng'omwoyo omutukuvu yampadde obusobozi okubabuulira enjiri nga nkozesa olulimi lwabwe. Kyekisooka. Kati ekyokubiri, abamu ne bagamba nti bwe busobozi okusaba Katonda ng'okozesa olulimi olutategeerekeka, lutegeerebwa bamalayika na Katonda Sitaani taluwulira. Awo ne nzigyawo ebibuuzo bya mirundi ebiri. Bw'abanga Sitaani taluwulira ng'ate Sitaani yava eri Katonda, yali ng'ayogera ne bamalayika, yavaayo tannabadduyiga. Ekyokubiri, ekkanisa yonna eyasooka ey'ebikolwa by'abatume mu Bayibuli yonna mu ndagaano empya tetulabawo kkanisa eyatuula ng'esaba n'etandika okwogera olulimi olutategeerekeka. Kakitegeeza nti olulimi luno lwatandika na kkanisa yaffe etali mu Bayibuli. Ekibuuzo ekyokubiri ku nnimi, olina okuyiga okwogera mu nnimi era bw'obanga tozoogera kiraga nti tolokokanga. Abasinga basoma Makko essula e16 olunyiriro lw'17 n'olw'18 ne balaga nti buli mukkiriza yenna alina okwogera mu nnimi. Lugamba bwe luti, era obubonero buno bunaagendanga n'abo abakkiriza. Banaagobanga emizimu mu linnya lyange, banaayogeranga ennimi empya, banaakwatanga ku misota, bwe banaanywanga ekintu ekitta tekiibakolenga kabi n'akatono, banassangako emikono ku balwadde nabo banaawonanga. Ne balaga nti buli mukkiriza, ekiraga nti oli mukkiriza olina okwogera mu nnimi. Bw'okwata ku musota ne gukuluma tegujja kutta, olina okuwonya. Naye ate mukwano gwange si bwe kiri. Okusinziira Abakolinso ekisooka essula ya 12 olunyiriri lwa 3. Katandike n'olunyiriri olwa 29. Lugamba bwe luti, bonna batume, bonna bannabbi, bonna bayigiriza, bonna bakola ebyamagero, bonna balina ekirabo eky'okuwonyanga, bonna boogera ennimi, bonna bavvuunula. Kati okwogera mu nnimi kirabo kya mwoyo omutukuvu, tebakitendeka. Tewali kirabo kya mwoyo omutukuvu kye batendeka ate kye basabira. Ye agaba nga bw'asiimye, nga bw'ayagadde. Omu asobola okubeera omuyimbi, omusomesa, omusumba. Kati tebasobola kutendeka kirabo kya kuwonya, naye era tebasobola kutendeka kirabo kya kwogera mu nnimi. Ye Katonda yakigabanga bw'abeera asiimye. Ye ekirabo kino eky'okwogera mu nnimi kirina kukozesebwa kitya mu kkanisa? Bakolinso ekisooka essula e 14 olunyiriri lwa 28. Lugamba bwe luti,
naye obanga tewali avvuunula asirikenga mu kkanisa ayogerenga mu mmeeme ye era ne Katonda. Pawulo atuwadde amagezi nti we watabeerawo muntu asobola kuvvuunula bigambo by'oyogera obanga naawe tolina kirabo kya kuvvuunula lulimi lw'oyogera, sirikanga oba yogeranga ne Katonda mu mmeeme eyo, kubanga omuntu yenna omupya oba atakkiriza bw'abeera nga gwe mulundi gwe ogusoose okukyala mu kkanisa eyo n'akuwulira ng'oyogera ebigambo ebitategeerekeka ayinza okwesittala ate n'atakomawo. Ebirabo byonna biriwo kuzimba kkanisa so si kwesittaza. Bwe kubeera kubuulira oba kulongoosa kkanisa oba kuyimba oba kusaasira oba kubeera mbaana ba Sunday school, kibeera ekyo ekirabo kiyamba bantu balala so si ggwe akikozesa. Bwe kibeera nga tekiyamba bantu balala nga tosobola dduvuunula muntu mulala kubeera nga agasibwa, Pawulo agambye nti sirikanga yogeranga ne Katondawo mu mmeeme eyo. Ekirabo ekyokwogera mu nnimi kye kyasinzeeyo okuba eky'amaanyi? Nedda. Bakolinso ekisooka essula ey'e12 olunyiriri lw'e11 n'olw'e12. Ebirabo byonna bituweebwa Mwoyo Mutukuvu. Omu n'abeera omuyimbi, omulala musumba, omulala mwegayirizi, omulala asha n'ebirala byonna. Kati ebirabo byonna byenkana kubanga bibeera biyamba mubiri gwa Kristo. Omukono teguyinza kugamba nti nno nze nsinga oba omutwe okugamba nti nze nsinga oba maaso. Pasita akola omulimu gwe gumu ne asha, n'omusabi naye akola omulimu gwe gumu n'ayogera mu nnimi. Kasita bibeera nga biyamba kkanisa kukula. Nga tonnabatandika kusaba mu nnimi mu kkanisa, sooka osseeyo omwoyo eri abantu abalala banaakitwala batya. Abapya mu kkanisa abazze abatakkiriza bo banaakitwala batya, banaakomawo? Kale njagala okikubemu akafaananyi nga gwe asoose okujja mu kkanisa eyo ng'osanze abantu bonna boogera mu nnimi z'otategeera. Oyinza okukomawo mu kkanisa eyo? Kati faayo ku bantu abalala nga tonnabatandika kwogera mu nnimi mu kkanisa. Pawulo atugamba mu Bakolinso ekisooka essula y'e14 olunyiriri lw'e18 nti yali ayogera ennimi nnyingi n'okusinga abantu abalala bonna, naye bw'atuuka mu kkanisa ayogera olwo olutegeerwa mu bigambo ebitini asobole okugasa abalala. Kati naawe k'obe ng'osaba, at least yogera ebigambo ebitini ebitegeerekeka, omanye ky'osabye Katonda okusinga okwogera ebigambo ebingi naye nga ne ky'osabye tokitegeera. Oyinza omala obudde obungi ng'olowooza nti osaba naye nga Katonda tawulidde na ssaala yo. Teweerabira okukwata ka description box kafaana bwe kati, wansi ntaddeyo link egenda okutwala ku video obubonero bw'oyinza olabirako omusumba ow'obulimba oba nnabbi ow'obulimba. Mwebale nnyo okubeera nti mulaba video zange. Amanya gange nze Lukomwa Jonathan. Teweerabira okusubscribinga, sharinga, commentinga. Mbagala nnyo mu linnya erya Yesu. Yesu y'ekkubo n'amazima n'obulamu. Tuddemu. Don't forget to subscribe to Jack Online Ministry.